musango naki njagala mukale mutya mu budde naki buli omu agenda kubeerawo gwe musuubira naki buli kyaliwo ng'agenda kubawo naki ekirala bana bakiseka pulezidenti abatumidde King Saha akwatiddwa amagye abantu bonna baali nabo babakubye bubi nnyo babayisiza bubi nnyo tubadde tuli ne kyali waffe King Saha ng'atambula peacefully okubanga atunda tiketi z'ekivulu kye ekigenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 24 olw'okutaano luno. So embeera bwetyo bweri omulungi ali ku Sama Uganda Media. Abantu bali bakyagenda maaso n'okuba nga bakubibwa amagye gasazeeko gakuba buli kimu. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayunga naga UG updates ebyo okola kyamaanyi nnyo watannaba kuba ng'otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga otwegattako ddala bulungi nnyo. Olunaku lwatandise lulungi nnyo eri muganda waffe King Saha era ng'ajja aweevunyirako ku bantu ng'agenda abaguza tiketi ezo nga yeetegekera concert gy'agenda okukola olunaku olw'okutaano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza naye wenjogera King Saha bamukutte mu nkwata etiisa ey'ekitalo ennyo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mubaddewo abasinga mulabye ebibadde bigenda mu maaso muganda waffe ono King Saha. Jjukira nti nno King Saha ono yafuuka revolutionalist okubanga ye muntu kati abali mu kulwanira enkyukakyuka ye muntu omu ku bali mu kulwanira enkyukakyuka. Bwe tuba tubala abayimbi abakooya beetaaga change abali mu struggle y'omu ku bwe tuyinza okukulembeza. Naye olunaku olwaleero mawulire si malungi muganda waffe ono akwatiddwa era kati akyatemeza mayiga wa mitayimbwa gwe mukwano gwange ali eyo. Jjukira nti n'olunaku olwokutaano abadde ayinayo konsati gy'amaze ebbanga n'ebbanga ng'alanga kati yabadde ayiseeko mu bantu bannakibuga abayiseemu eggaali agende maaso n'obbawuvingirako saako n'obbaguza tiketi n'obbalambika nti olunaku bannange lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 24 mujje mundabiranga ddala mujje tujjuze ng'omukwano gwange ali yampuliriza. Naye kati tetumanyi bwe bigenda kubeera, tetumanyi oba banaamuta oba tebagenda muta. Omanyi gavumenti kasiteekulanga ng'otandise okuyingizaamu ebintu bya struggle eteekawo embeera enzibu naye twongere omusabira muganda waffe asobole okuba ng'avaayo. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Nagambye gwagala otwegattako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osula bulungi otwegattako. Mbaagala nnyo mweraba.